Bukyamasinzo gaggalwa okusaba kati kubeera ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga baba basabidde mu masinzizo mubeera abantu ba lubatu olw'okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Olwaleero mu kusaba okubadde ku Delta TV obutereevu okuva e Namirembe, bannayuganda basabiddwa okukomya amalala n'okwewanika naddala nga batuuse ku birungi, kyokka ne beerabira nti Katonda eyabibawa asobola okubibaggyako. Buli lw'ofuna amalala n'otandika okuzimba nolowooza nti byonna by'ofunye obifunye ku bubwo wekka, naye nga weerabidde nti waliwo oyo eyasooka okukwagala. Mirundi egisinga Mukama atuwadde eby'obugagga ne tutamanya nti yatuwa. Bw'akugamba nti tositukawo, eby'obugagga bisobola okutambula, tebisobola. Naye mirundi egisinga twenyumiririza mu by'obugagga, twenyumiririza mu ssente, ne twerabira Mukama oyo abituwa. Okusaba kuno kutambulidde ku kukubiriza abantu okweyisa obulungi nga batwala ekyokulabirako ekya Pawulo ayogerwako mu Bayibuli. Pawulo akugamba nti mu buli kimu kyonna mu kifo ky'okwenyumiriza mu ekyo ky'ofunye waakiri wenyumiririze ku musaalaba wali. Kubanga wali ensibuko ya buli kimu. Bwe buba bulamu ku musaalaba we tubujja. Bwe buba bugagga ku musaalaba abalala bagenda ne babunoonya awalala. Naye ogenda okwekanga nga buyinike bwereere, eyayagala okugaggawala ate ng'afunye ennaku. Ate okusaba ku kkanisa Katwe Matters kukulembeddwamu Mubuliizi Herbert Kasule nga naye okubuulira kutambuliza ku kwongera okumanyisa abakristaayo obukulu bwa Katonda. Waliwo essala Katonda gy'agenda okuddamu naye nga tolaba binene. Ng'olaba bulabi katono naye akatono mu ssaala esembayo Katonda agenda kafuula akanene. Mukama yeebazibwe. Waliwo ebintu Katonda by'atandika. Katonda atandika ebintu bye mu ngeri ntonotono. Ekintu eky'omukisa tokisuubira kubeera kya mujjiriŋŋano. Omubuliizi Kasule agamba nti abantu bangi bafunye okusomozebwa okw'enjawulo olw'obutamanya nkola za Katonda. Tulaba akawala kawali Naamani ke yanyaga mu nsi ya Isirayiri, akawala akali akato ne kamugamba nti waffe waliyo nnabbi. N'awandiika ebbaluwa, naye nga ebbaluwa gy'awandiise agenze eri kumuwanya bigenge. Bwe yatuuka ewa nnabbi mu Isirayiri, olwo Erisa nga amaze okufuuka nnabbi. Naamani bwe yatuuse eri ebbaluwa bamuwonye ebigenge. Bwe yatunuulira nnabbi yalowooza nti nnabbi anaavaayo, ne mu nnyumba nnabbi teyavaayo. Ate okuyimba misa ku ekereziya ya St. Ensambya kubadde wano mu studio za Delta TV nga misa eno eyimbiddwa Reverend Father Dennis Yiga. Father Yiga asoomozezza abantu abatajjukira abantu bannaabwe ababa babeererawo mu buzibu obw'enjawulo. Naffe abooluganda abamu twewaayo ne mukolerera abantu, ne mukolerera abaana, ne mukolerera ki ng'oyagala bakumanye, naye abantu ne bagaana. Nalina gye nagenda eyo omukazi yateekamu ne ssente z'ennyonyi ng'azze kwebuuza, Father, lwaki abantu b'ennyambye bonna teri n'omwanzijukidde? Lwaki Father nyambye abantu naye abantu tebanzijukidde? Wabula abagumizza nti newankubadde bali mu kusoomozebwa bajja kukuvuunuka era balabire ku Yesu eyabonaabona ate oluvannyuma n'afuuka omununuzi. Mukama waffe Yesu Kristo agambye nti olw'okuba yali muntu naye amatu ge gaamuweerezanga ebigambo by'abantu bano. Abatamwagalanga n'abamwagalanga, abaamusuutanga ebyakamwa n'abaamusuutanga ebyaddala, bonna yabategeera. Tusubane Ssabbiiti ejjanga enteekateeka eno yemwegena mu maaso. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.